Atenderezebwa gulumisibwe oikitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabo bagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mulamusizaako bakika namwena abampuliriza biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bituli muguluka mweyongere no bulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Nyongera okujjukiza nti oli Katonda akuzibwa era wajja okusobola okubeera nga weddiza obusika bwo. Kirowoozeeko oyagala omulala yabeera ng'oyita mu muganda wo oba gwe kennyini weetuukirenga. Ebbaluwa eyakadde kano eva mu bajjajjaffe mbu Amayembe Amazadde era amalungi abamanyikiddwa nga the Angels egenda bweti twalamusizaako mwenna ab'emikwano tubaagala nnyo nnyini ddala. Abaagalwa essanyu liri mu kadde kammwe buli kadde era nga buli kiseera obutonzi bubawa essanyu eryo mu ngeri ennyangu. Nga newankubadde ebiseera ebimu obeera weetaagisa okubeera nga oyigga essanyu eryo mundaayo. Naye omwagalwa tuyagala tukitegeeze nti amayengo n'amaanyi ag'essanyu gali mundaayo era ng'oli wa ddembe okubeera nga obeera bumu wamu nago era n'okugatwala. Omwagalwa buli woonoonya essanyu wojja okubeera nga weeyongera okulisanga. Abaagalwa mwenna mulinganga leediyo era nga mulina obusobozi okubeera nga mutyuninga mu siteeshoni yonna gye mwetaaga mu bulamu bwammwe. Musobola okuteeka akalimi kammwe ak'amayengo n'amaanyi gammwe mu mawulire amalungi oba mu mawulire amabi. Osobola okuteeka akalimiko mu byemabega oba eby'omu maaso. Osobola okuteeka akalimiko eri ebyo ebitalinaako kkomo oba ne weeteekako ekkomo. Osobola okuteeka akalimiko ku ebyo bye baakuyigiriza era ne bakugamba nti bye bisoboka. Oli wa ddembe. Abaagalwa osobola okuteeka akalimi k'amayengo go n'amaanyi go ku ebyo ebigenda mu maaso go oba ebikwetoolodde, oba n'okozesa akalimiko okusalawo okubeera nga olondawo, okubeera nga oyingiza ebyo byokka ebikkirizibwa namuziga y'omwoyo wo akutudde mundaayo. Abaagalwa kino tuzze tukyogera emirundi mingi mu miwaatwa mingi era nga tweyongera okubeera nga tubaluŋŋamya mu kubeera nga mufuna obusobozi buno n'ebirungo bino ebyetaagisa okusobola okubeera nga mweyongera mu kusenvula olugendo lwammwe, mufune okutegeera n'okumanya mmwe nga ebitonde nti muli bitonde ebitudde mu maanyi, energetic beings. Abaagalwa kituufu muli mu nnyama, kituufu kubanga y'empulira yammwe amaanyi gammwe agabatuddemu kye gabafuula oba kye gabalaga. Abaagalwa ekyo kye muyita okulaba kwe kubonga
kw'amayengo g'amaanyi mu butonzi. Era ekyo kye muyita okuwulira kwe kwebonga kw'amayengo g'obutonzi. Era ekyo kye muyita okukwata kwe kubonga n'okutegeera obugugube obuli mu mayengo ago g'owuliriza mu nsi ekwetoolodde. Abaagalwa, ekyo kye muyita okuwuliriza ge maanyi ago g'osobola okubeera nga ogatwalanga ebyo ebikola chemical reactions mu bulamu bwammwe. Bwekityo we kiri. Abaagalwa, muli bitonde eby'amaanyi ebiyina empulira ebisobola okutafuta n'okusobola okubeera nga bibonga amayengo okwetooloola obutonzi bwonna. Kino kiva ku kiki w'oteeka akalimiko ggwe ng'omutonzi. Era gy'oteeka akalimiko ng'omutonzi ke kayamba okusobola okubeera nga kalagirira biki by'oba otonze era ne biki ebijja mu butonzi bwo era ne mu nsi yo. Abaagalwa, tuyagala mukozese ekyokulabirako kino wammanga. Omuntu yenna ali mu kwagala, w'alaba omuntu yenna ayeeyisa mu ngeri etali nnungi oba ey'ebboggo, ebiseera ebisinga omuntu oyo ajja kuyita oba ajja kusika abantu abo abajja okubeera nga bamuyisa mu ngeri ennungi. Abaagalwa, abantu abo babeera batudde mu kwagala babeera basanyufu nnyo nti babeera bumu wamu n'ebintu ebyo ebibawuliza obulungi, si bubi. Era mu ngeri eno basika birungi byokka. W'obeera nga oyina obuzibu mu njogera y'omuntu ku lw'amayengo ge, kino kiba kitegeeza nti oba osikaasikanya n'otegeera n'enneeyisa ye embi ey'ebyo ebimwetoolodde. Bangi ku mmwe muyise mu bulamu bwa mirundi ebiri. Abaagalwa, y'ensonga lwaki tubasomesa okusobola okubeera nga mutuuka oba mufuna okutegeera n'okumanya ku bintu n'ebirowoozo ebyo ebibayamba okubeera nga muwulira obulungi. Mpola mpola, buli kadde mpola, kiki ekikuwuliza obulungi? Y'ensonga lwaki tukuzzaamu amaanyi abaagalwa okubeera nga mweddiza obuyinza bwammwe eri empulira yammwe. Muleme kubeera nga mwennyika mu mpulira ezo ezibawuliza obubi. Mwesuute abaagalwa, mubeere ba kisa eri mmwe kennyini. Mwegambe ebyo ebibayamba okusobola okubeera nga muteeka essira ku ebyo bye mwagala si bye mutayagala buli kadde. Weeyise mu ngeri gy'oyagala nga wowandiyagadde omwagalwawo akuyiseemu. Sooka weeyagale. Loota ebirooto byo. Omwagalwa, tewajja ku sseŋŋendo eno kusobola kubeera nga ogumira ebikemo. Nedda.
Wamanya bulungi nti obulamu bukuwa ebyo amakubo mangi goyina okubeera ng'olondako ago g'oyagala n'amalanga togayagala. Bwe kiwe kiri. Wamanya bulungi nti waliwo ebintu bingi by'olina okubeera ng'olondako okusobola okubeera nga ogoba ekirooto kyo n'ebyo byonna by'oyaayaanira. Ebyo ebinaakuyamba okusobola okubeera nga obumba ekkubo lyo eppya n'okubeera endabirwamu ey'okwagala ekyo ky'oli, kubanga oli kwagala omwagalwa. Nga newankubadde ku kkubo we wajja mu bulamu buno, eri abo bonna abataali bumu wamu n'amazima ag'okwagala baakulimbalimba era ne bakujja mu kikula kyo ekituufu. Abo abaalowooza nti obulamu balina kubuyitamu nga basikamugwa baakusomesa okukola kyekimu. Eri abo bonna abaawulira nti obulamu buyina kuyita mu kusikamugwa baakusomesa okubeera nga teweesiga namuziga y'omutima gwo, senga w'omutima gwo, nga senga w'omutima gwo aviira ddala ku mpuliraayo gwe nga omuntu. Abagalwa, naye osobola okukyusa, osobola okuddamu n'okoowoola entegeeraayo nti oli mulungi era n'otegeera nti obulamu bulungi era n'omanya nti oyina obusobozi obutenkanika era oyina obusobozi obutaliiko kkomo obukusoboseza okusobola okubeera nga oloota emisana era n'otuukiriza ebirooto byo ebinene ebyo wayina nga wali okyali mwana muto. Omwagalwa, gwe wekka ye gwalina ekisumuluzo ekitonda ensi yo. Gwe wekka ye gwasobola okubeera nga osalawo n'okutegeera kiki ky'okkiririza n'okulondako kiki ky'okkiririzaamu ekyo kikuyamba gwe ng'omutonzi. Kiki ky'oyagala okubeera ng'oteekako akalimiko gwe nga omutonzi mu mayengo ago g'oyagala okubeera nga oteekako essira kubanga oli maanyi ago ag'obutonzi. Mu ngeri eno abaagalwa, tubasaba muteeke ekitiibwa eri ekitangaala kyammwe n'obulungi bw'omwoyo wammwe nga mulondawo okubeera nga mubeera bumu wamu n'amayengo ago agabasuusuuta agabayamba okubeera nga muwulira obulungi, agabayamba okusobola okubeera nga mufuna essanyu n'eddembe lye mwagala. Abagalwa, obutonzi tebukkemangako. Naffe abali mu ggulu tetugezangako kubeera nga tukuteekako okwagala kwaffe, nedda. Tuli wano okubeera nga tutuukiriza ekisuubizo kyaffe eky'okkuwanirira n'okwagala kw'ebyo by'oba osazeewo. Abagalwa, kano ke kadde okusobola okubeera nga weddiza n'okukoowoolwa essanyu lyo. Kozesa ebirowoozo bitono mpola mpola. Kozesa okusalawo kutono mpola mpola buli kadde. Kubanga essanyu liri mundaayo. Era w'osobola okubeera nga olitegeera olinyumirwa n'ojaguza ku lwalyo era ne weeyongera okubeera nga olifuna mu ngeri ey'omuyiika buli kadde. Katonda akuwe omukisa
tukwagala nnyo nnyini ddala yeffe bajjajjaabo mbwa Amayembe amazadde era amalungi abamanyikiddwa nga the angels. Atenderezebwe agulumizibwe okitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.